Matayo Essuula 27. Obudde bwe bwakya, bakabona abakulu n'abantu abakulu mu ggwanga ne bateesa kukutta Yesu. Ne bamusiba ne bamutwala ne bamuwaayo eri Piraato, omufuzi Omulooma. Awo Yuda eyalyamu Yesu olukwe, bwe yalaba nga Yesu asaliddwa ogw'okufa, ne yejjusa. Era ebitundu bya ffeeza n'abiddiza bakabona abakulu n'abantu abakulu mu ggwanga, nga bw'agamba nti, nayonoona okuwaayo omuntu okuttibwa so nga talina musango. Naye bo ne bamuddamu nti, ekyo tukifaako ki? Ezo nsonga zo. Yuda n'asuula ebitundu bya ffeeza mu ssinzizo n'afuluma, n'agenda yeetuga. Bakabona abakulu bwe baggyayo ebitundu bya ffeeza ebyo, ne bagamba nti, tekikkirizibwa okuteeka ensimbi zino mu kifo omuteekebwa ebirabo, kubanga zikuza omusaayi gw'omuntu. Bwe baamala okukkaanya, ne bazigulamu ennimiro y'omubumbi okuziikangamu abagenyi. Ennimiro eyo kyeyava eyitibwa ennimiro y'omusaayi n'okutuusa kati. Olwo ekyayogerwa omulanzi Yeremiya ne kituukirira nti, ne batwala ebitundu bya ffeeza 30, omuwendo abamu ku bantu ba Isirayiri gwe baalamula mwoyo, ne bagulamu ennimiro y'omubumbi nga Mukama bwe yandagira. Awo Yesu n'ayimirira mu maaso g'omufuzi Omulooma. Omufuzi oyo n'amubuuza nti, gwe kabaka w'Abayudaaya? Yesu n'amuddamu nti, nga bw'oyogedde. Ate bakabona abakulu bwe baamuwawaabira, n'ataddamu n'akatono. Awo Piraato n'amugamba nti, towulira ebyo byonna bye bakulumiriza? Kyokka Yesu n'atamuddamu kigambo na kimu. Omufuzi ne yeewuunya nnyo. Ku buli mbaga ejjuukirirwako okuyitako, omufuzi Omulooma yali amanyidde okuta omusibe ekibiina ky'abantu gwe kyamusabanga. Ku mulundi guno waaliwo omusibe amanyiddwa ennyo ayitibwa Balabba. Awo abantu baakuŋŋaana. Piraato n'ababuuza nti, mwagala mbateera aluwa, Balabba oba Yesu ayitibwa Kristo? Kubanga yamanya nti baali bawaddeyo Yesu lwa buggya. Awo Piraato bwe yali atudde ku ntebe ey'obulamuzi, mukazi we n'amutumira ng'agamba nti, omuntu oyo atalina musango tomukolako kabi n'akatono. Muleke, kubanga olwaleero nalumiddwa nnyo mu kirooto ku lulwe. Awo bakabona abakulu n'abantu abakulu mu ggwanga ne bafukuutira ekibiina ky'abantu okusaba Balabba ateebwe, Yesu azikirizibwe. Naye omufuzi n'ababuuza nti, ku bano bombi mwagala mbateera aluwa? Ne baddamu nti, Piraato n'ababuuza nti, kale Yesu ayitibwa Kristo n'amukola ntya? Bonna ne baddamu nti, akomererwe ku musaalaba, akomererwe ku musaalaba, akomererwe ku musaalaba. Piraato n'ababuuza nti, lwaki? Kibi ki kyakoze? Naye bo ne beeyongera bweyongezi okuleekaana nti, akomererwe ku musaalaba, akomererwe ku musaalaba, akomererwe ku musaalaba. Piraato bwe yalaba nga byonna bya bwereere era nga beeyongera bweyongezi okusasamala, n'addira amazzi n'anaaba mu ngalo mu maaso g'abantu bonna nga bw'agamba nti, nze sirina kyenvunaanibwa ku kuttibwa kwa muntu ono, byonna biri ku mmwe. Abantu bonna ne baddamu nti, ekibonerezo olw'okuttibwa kwe kibe ku ffe ne ku baana baffe. Awo Piraato n'abateera Balabba. Ate Yesu bwe yamala okukubibwa n'embooko eriko amalobo agasuna, Piraato n'amuwaayo okukomererwa ku musaalaba. Awo abaserikale ba Piraato ne batwala Yesu mu lubiri lwa Piraato oluyitibwa Praitorio. Ekibiina kyonna ne kimukuŋŋaanirako, ne bamwambulamu engoye ze, ne bamwambaza olugoye olumyufu, ne bawetaweta amaggwa, ne bakolamu engule, ne bagimuteeka ku mutwe, ne bamukwasa olumuli mu mukono gwe ogwa ddyo, ne bafukamira mu maaso ge, ne bamukudaalira nga bagamba nti, ne bamufujjira amalusu,
ne bakwata olumuli ne bamukuba ku mutwe. Bwe baamala okumukudaalira ne bamwambulamu olugoye luli ne bamwambaza engoye ezize ne bamutwala okumukomerera ku musaalaba. Bwe baali bafuluma ne basinkana omusajja Omukireene ayitibwa Simooni, ne bamuwaliriza okwetikka omusaalaba gwa Yesu. Bwe baatuuka mu kifo ekitibwa Golugota, ekitegeeza ekifo eky'ekiwanga, ne bawa Yesu omwenge ogw'emizabbibu nga gutabuddwamu ekintu ekikaawa, kyokka bwe yakombako n'atayagala kunywa. Bwe baamala okumukomerera ku musaalaba ne bagabana engoye ze nga bazikubira akalulu, ne batuula awo ne bamukuuma. Waggulu w'omutwe gwe ne bateekawo omusango gumuvunaanibwa nga guwandiikiddwa nti, ono ye Yesu, kabaka w'Abayudaaya. Era ne bakomerera abanyazi babiri ku misaalaba okumpi ne Yesu, omu ku ludda lwa Yesu olwa ddyo, omulala ku lwa kkono. Abantu abaali bayitawo ne bavuma Yesu, ne banyeenya emitwe, era ne bagamba nti, gwe amenya essinzizo ate n'olizimba mu nnaku 3, weewonye. Obanga oli mwana wa Katonda, va ku musaalaba okke. Bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka n'abantu abakulu mu ggwanga nabo ne bamukudaalira nga bagamba nti, yawonyanga balala, tayinza kwewonya ye yennyini. Ye kabaka wa Isirayiri, kaakano ave ku musaalaba ke, kyoke tumukkirize. Yesiga Katonda, era yagamba nti mwana wa Katonda. Kale Katonda amuwonye kaakano, obanga amwagala. Abanyazi abaakomererwa ku misaalaba okumpi naye nabo ne bamuvuma mu ngeri y'emu. Okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuusa ku ssaawa 9 ez'olweggulo, ekizikiza ne kibikka ensi yonna. Awo nga ku ssaawa ey'omwenda, Yesu n'akoola n'eddoboozi ery'omwanguka nti, Eri, Eri, lama sabakutaani. Ekitegeeza nti, Katonda wange, Katonda wange, lwaki onjabulidde? Abamu abaali bayimiridde awo bwe baawulira ne bagamba nti, ayita Eriya. Amangu ago omu ku bo n'adduka n'akwata ekyangwe n'akinyiika mu mwego gw'emizabbibu omukaatuufu, n'akissa ku lumuli n'awa Yesu okunywa. Naye abalala ne bagamba nti, leka tulabe obanga Eriya anajja okumuwonya. Awo Yesu n'akoola nate n'eddoboozi ery'omwanguka n'afa. Awo olutimbe lw'omusinzizo ne luyirikamu wabiri, okuva waggulu okutuuka wansi. Ensi n'ekankana, enjazi ne zaatika, entaana ne zibikkuka. Abatuukirivu bangi abaali bafudde ne bazuukira, ne bava mu ntaana. Era Yesu bwe yamala okuzuukira ne bayingira mu kibuga ekitukuvu. Abantu bangi ne babalaba. Omulomo omukulu w'ekibinja ky'abaserikale era n'abaserikale abaali naye nga bakuuma Yesu bwe baalaba ensi bw'ekankana era ne byonna ebibaddewo, ne batya nnyo, ne bagamba nti, ddala ono abadde mwana wa Katonda. Waaliwo n'abakazi bangi abaayitanga ne Yesu okuva e Ggaliraaya nga bamuweereza, abaali ewalako nga balengera. Mu abo mwalimu Maliya Magudaleena, ne Maliya nnyina Yakobo ne Yose, era ne nnyina w'abatabani ba Zebedaayo. Obudde bwe bwawungeera, omusajja omugagga ow'e Alimataya ayitibwa Yosefu n'ajja, era naye yali muyigirizwa wa Yesu. N'agenda eri Piraato n'amusaba omulambo gwa Yesu. Awo Piraato n'alagira okugumuwa. Yosefu n'atwala omulambo n'aguzinga mu lugoye olweru olulungi, n'aguteeka mu ntaana ey'empya ey'empuku gye yali asimye mu lwazi. N'ayiringisa ejjinja eddene n'aliggaza omulyango gw'entaana n'agenda. Maliya Magudaleena ne Maliya omulala baali batudde awo mu maaso g'entaana. Ku lunaku olwaddirira, kwe kugamba oluddirira olw'okweteekateeka, bakabona abakulu n'Abafalisaayo ne bakuŋŋaana ne bagenda eri Piraato ne bagamba nti, Ssebo tujjukidde omulimba oyo bwe yali ng'akyali mulamu yagamba nti, ennaku
bwe ziriyitawo essatu ndizuukira. Kale nno lagira bakuumire ddala entaana okutuusa ku lunaku olwokusatu. Abayigirizwa be baleme kugenda kumubbamu bagambe abantu nti azuukidde, olwo obulimba obwo obw'oluvannyuma ne buba bubi okusinga obwo obwasooka. Piraato n'abagamba nti, mulina abakuumi, mugende mukuumire ddala entaana nga bwe muyinza. Awo ne bagenda ne banywereza ddala entaana, ejjinja ne balissaako akabonero ne balekawo abakuumi.